Principal ne Babi Kyagulanyi bannayemba ina maaso awo si birungi n'akamu ate yina ensonga lwaki Principal era teyagenda ku mbaga ya Kyabazing w'e Busoga bannange byonna mbiyina maaso awo ate ye Metrone naye avuddeyo n'atuwa ensonga lwaki yatta gawuni y'omugole ate munnange naye Kanasula Mbusunga obuyitirivu mugamba mutya mwasibye mutya Abitex ne Bajjo nabo mbayina maaso awo Aliyani Sikini naye talubuzeeko kansubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe na atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo banaye Grace Kane gaali kulala ne mami Suzan banange naye munange Grace Kane ono munange ayongedde kale nze nga nze okunsanyula omanyi munaye bantu batono nnyo abajjukira nti gundi ono yali annyambyeko tumanyi bulungi nnyo Grace Kane oluvannyuma lw'okwekyawa ne Prince Oma munaye n'amulekawo Grace Kane nga yina byayogera tabitegeera kwegamba yalinga aguddemu akalogojjo munange Bad Black era munaye Bad Black mukama akuwe kyonna ky'osinga okwagala kyamukakatako nnyo okulaba bambi ati Grace Kane ng'alinga gakuze ng'alinga gatabuseemu omutwe munaye n'atandika n'amulinnya akagere kwe kumukwata n'amutwala butereevu paka wa Pastor Bujingo era nga wenjogera ssaawa zino Grace Kane n'omwana we Grana babeera wa Pastor Bujingo era nga bali bumu n'omukyala Suzan Makula naye munange muyina mu maaso wano Grace Kane bannaye kyatawaana Suzan Makula kyatawaana Pastor Bujingo nga kyekitaliyo kale munnange Grace Kane tumuyigireko kyamaanyi nti omuntu wakuyambanga omujjukiranga n'embulungi katubiraba ati tweyongereyo nagaleero. Oli bulungi Grace? Ndi fine, very fine. Naye todamu kumpita Grace Kane. Nyongerako erinnya eddala. Osobola kumpita mukyala Prince oba nompita Grace Kane Bujingo. Nti Bujingo omwana yenna alina okweyita erinnya asobola okweyita erinnya lya taata we. Yes, mpita Grace Kane Bujingo, ano malo mpite mukyalo Oma. Mukyalo mbwati. Obuto kabaka yamaze kati goddako. Yeah, with time, yeah. Ye ne daddy bandayirira nti paka wa grana wali tukana gamba sikyagala kusoma. We bayita ajja kukyogera. But amwagadde nnyo kati njogere nti anti amwagadde ki? Yeah, amberedde jjajja omulungi. Mama wange watali. Aninjidde mbigere bya mama wange. Singa bamuadoptinga, ne bwe bamuadoptinga, it is okay with me. Yeah, it's very okay with me. Omwana wange nina access emulaba wenjagalidde. When I want to see Grana, I always see her. Ekisenge kyange tekivanga waka. Ewaka mu nyumba ya Mzee Bujingo ne mama Makula. Family ya Grana ye Oma. Oma yagala nnyo omwana we. Yeah. Ali okay n'omwana okulire wa Pastor? It's kind of hard ekibuzo kikalubu. Naye ndowooza Grana ebanga lyembedde naye nze mbadde nnyo naye mukyala Bad Black mukyala Ashanta namuyimbwa neyanziza nnyo neyanzege mama wange weebale nnyo okunsinkanya omukyala Makula Bujingo anfuukidde ekyomuwendo mu bulamu andaze nti abantu we baagala n'abantu abakyalina emitima emirungi gye bakyaliyo jowe neeyagala nze gwolaba ennaku zina love myself nekyala banjigiriza engeri y'okukwatamu emikwano gyange n'abantu bange n'okuyiga okwekomako mu bigambo ebimu kubanga ekyasinga okunsula mu depression kwali kwogera nekyalo okwesala ku bantu abamu ate abatalina nnyo gye bantwala. Byebyate munnaye omuntu wakuyambanga bubi naawe si kirungi omwerabire mujjukirenga musanyu n'embulungi bannange tunuulidde kana akatambi simayina kumanya oba enensi etutwala munnange buno bwana tubamanyi ku TikTok ono mwana muwala naye kana akalenzi koolaba ate mulowooza tebyekwana kyokka kisiza okunzija enviiri ku mutwe beekwana nga n'abazadde weebalira nga abazadde bebamu kubaseesaamu omuliro bannange enensi egenda tutwalawa era akatambi kalina mu maaso wannamu ate kamusooke mubyewulirireko bannange mulabe ate ensi eno weetutuusiza bannange simanyi. Kale nkulunze nga 3 December nsooke nkuwalabule nakulabye ng'opostinga Whitney. Whitney yani Whitney nga simutegeeza Whitney yani sasa Whitney yani kebera mube wapostinze simulaba munzo Whitney wo simumani simulabangako mamito simaya papito mamito Kebagamba muno yakusaanya
obulaba social media bwetega. Yakwetega. Nanetega nagamba tukoleyo ka video. Kati nyakulabeko. Naye omugenyi gwe naleeta afuuse omugenyi. Ani omugenyi gwe waleeta? Ani omugenyi? Oh, no, tomanyi yajja naye eno. Nyambala jaketi. A video. Beba ate munnange abaana baffe ab'omulembe guno bannange wetutuuse naye bannange ow'omugenzi jjajja Ichuli oba yali kugamba ye wakati we ne Bobi Wine oba baali beekola ki oba baali baakwana ku mukazi omu nga tetumanyi bannaye simanyi nakumanya omusajja nga yawalampanga musajja munne era nga mu maaso wano nina akatambi ate kati kyakoze babi omusajja yafa naye oyinza okugamba teyafa kamba tereka akatambi ate nammwe musobole omwerabirako baanange awunyeera teri asinga babi kuwunyeera naye awunyerera ku firimu mu bannayuganda gye bakwata nga tebabasabye sente zijja gyali ne bannayuganda mubawe ku sente za firimu n'awunyera Denmark n'awunyera London olibe n'ennyonyi erugwange owunyera mukazi wattu pozi wayita olinnya linnyanyonyi zinalisalanko babi ng'alinnya ennyonyi yonna to go where to do what ayina baganda mu Amerika naye yayita gendayo nga bawaayi naye kati ogenda omulaba white master, white brain, white washed people, puppets, Denmark. Mwagenze banyonyola film. Let me tell you, kumanyanga muri bafara. There is no white person interested in that documentary. No. Munaye ngenda nzikiriza kituufu abantu kye bagamba nti abantu bafa tebafudde jjajja Ichuli ono munaye ngenze mbikiriza ate wenkuzaako eno ewa mwana mulezi Alien Skin munnange kiti nga bw'okola obulungi omala n'osiimwa munnaye maaso wano nina ate amusiimye era ng'amwebaza omuwa obuvumu era nti amuyigiddeko ky'amaanyi katumulabe. Simanyi bannayuganda what we want naye Alien is like a messenger jetuli alinga kalo omutume eri Jeff eri kufe kala abaali banyigiriddwa ensi abaali bakkiriza nti weddemu hope okitegeera abaali bafuuse hopeless is now making us hopeful because of his music his inspiration to many youth abavubuka abasinga abaali kyebayita okukkirizamu nti can do it nawe osobola okukola ekyo kyokola n'okiteeka waggulu kyonna omuvubuka ky'olimu ng'oli wa kibi alina kukwasa osobola okiteekamu ekifuuka top that's it yo Alien eri kadeyideyi mwana kadeyi kibayi buli bw'otaliko okwogera ku kibanda ojjayo emotion oyina engeri gy'oba owulira gye sitegeera naye ndowooza tekiri kuggwe weka abantu abasinga abasemberedde ku Alien bonna bakkiriziganya bwe batyo kakati nina nze kye njagala okubuuza ssebo kadeyi katuvudde ku ebyo byonna Alien alina ekkuba eddala lye yakwata ya era ekkuba eryo erya music tukkiriza nti alitutte wala nnyo naye njagala twogere ku karakita ya Alien eya Anula abantu gye balowooza mbu ayogera bwogeza waakoma how far can he go mu bufunze kiki kye balowooza bo nga babiyita ebyokusaaga. Alien is a practical man wabikolwa is a practical man whatever he says he does whatever he does he says oba kitegedde buli kyakola akyogera buli kyayogera akikola. Alien tajja kwa nti is Anule on not grounds. Alien is just a guy who stands on his feet. He's a man who stands on his word. Mtamira ku magulu ge. Na kuulira wekiba kibi na kigamba nti kiri for original na kino. Wajja nti kadeyi oli mubi woti ne woti. Alien will never backbite you. Tama tajja kugeya tajja nti kiri for mubi woti ne woti. Kiyo kati ogundi personality ya Alien. Bwe mba nkugyeyo bwetyo nkuvuze butereevu paka mu paka wa ine bantu Jovia Mutesi munnange twalaba bulungi nnyo waliwo akatambi awo akatambula nga Metrone yenna yeekanasula munnange gandula y'omugola agikasusa mu maaso ga kabaka ne tugamba ate buzibu ki munnange mulina maaso wano mu kavidiyo ng'ate annyonnyola bannaye kyokka nno tebeerabidde ebbanga ddene mubeerabira mu biseera by'omukolo ye munnaye ine bantu n'amusiimirawo nti olina okubeera Metrone wange. The first time Idebant Boyangamba Josephine, I wanted to be my matron. I just knelt down and cried. I could not believe that she had chosen me for a matron because honestly, yali tamanyi nnyo
yandabanga ndi organizing mukolo gwe naye I don't know, we became friends and we became very close friends in those few months, and she trusted me so much. She told me, Josephine, I am choosing you because you are very honest. I'm very sure if anything was to go wrong, you will tell me this is how it's supposed to be done. Nengeri generally nkolamu ebintu byange nalaba nga mbikola bulungi. Nasalawo okunfuusa Metrone, natalonda muntu mulala yena nalonda gwe. Nsaba okumwebaza ine bantu waffe nkwebaza mu ngeri ey'enjawulo singa nsobola okufukamira wano wansi nenkwebaza weebale kunteekamu bwesigwa n'onfuula Metrone wo. Kansubire saakuswazizza buli kimu nakikoze nga bw'okyagala. So mu kaseera katono nnyo kobaddeko ne bantu, how do you describe her? Oh my God, omukyala oyo mukyala wagonjewa, mukyala amanyi Katonda. Nze ndi mukyala mukatoliki ate ye mukyala mulokole. Ate mfe abakatoliki mutumanyi it is hard okutukyusa okuva mu bukatoliki okudda mu bulokole, but trust me, every time we nali naye ngambula ekigambo kya Mukama nesanga nga somehow I've accepted Jesus Christ in my life because of her. She's very kind, she's very humble, she listens to whatever you tell her. Nomugamba twandikoze bwe tuti wano ne tukola bwe tutyo. Kale Josephine, bw'oba osazeewo tukole bwe tutyo, it is okay. As long as it is a good thing, it is okay. Mukyala wagonjewa nnyo mukakamu. So nga tumaliriza mbadde njagala otubulireko ku bizibu ewasanga ku mukolo, because every task gyotwala however much eba successful mubamu challenges. What challenges do you face ng'otegeka omukolo? Some of the challenges zena facing ku mukolo guno, ekisooka njagamba nti pleasing everybody is not easy. Nga bw'olaba nti omukolo gwe gubeerako nga komiti, tosobola kuba pleasinga bonna. Oyinza okuba ng'olina ekintu ng'olina idea gy'oyagala okuyisa, naye ng'abantu abali ku komiti abamu tebagisekondinga. So n'olaba ng'ofuna obuzibu on how to convince them on how to do it. Ate n'ekirala, culture is also something that is a challenge, kubanga waliwo ebintu bye wandiyagadde okukola oba wandiyagadde nga abantu babosi bo bakangabe ba clients bo okukola ekinyumisa ekintu naye nga culture tekikkiriza. Oba ontegeera kati ekintu ekyasinga actually okunyigiriza was the culture. There's so many things that I would have wanted to incorporate in the event, but culture ngatekkiriza ng'olina byebyo omanyi munaye abantu batokomoka omugambo oluvannyuma lw'okulaba kano akatambi munaye Metrone lekaleka ng'afuusa ekizibu omugole ng'atagamba takyamuwaako yadde ekitiibwa ne bagamba yii kiki enyo ndowooza nammwe kati awulidde ka vidiyo ako ekituufu okoze eki omaze n'okitegeera. Ate bo munnange batiimu aliya ne Skin banyiivu bitya munnange Apex ne Bajjo tebinaba kugwa oluvannyuma lw'okugamba nti aliya ne Skin takkirizibwa yadde okwogera ku kigambo nkuuka yadde okusala ku lubiri. Apex sebo ne kino kitabani kyo kibajjo ky'emyaka 7 kitalina makulu ekirunzi ky'embizi. Apex kwina konyo buzibu naye simanyi lwaki owaba nnyo. Bakugamba oba kina mundu awooza nti Alien Skin bw'atayimba ku nkuuko obulamu bwe bukomyawo. Alien Skin abaddewo nga tali nkuuka n'emu yabaddewo ng'era waakabi. Omwaka ogumugamba mu industry bingi byazibudde Abannayuganda n'abayimbi abategeera. Era mu bayimbi mwe bali eyo ate kote kwa Alien Skin alowooza nti Kyagulanyi najja kutwala ogenda sigala wansi mpaka Big Eye mwamwogeddeko bbanga ki zabadde nakwezi ani akyamwogerako mutijja kyembamanyi nga bana banu mutijja nenzira ku story ya Alien Skin na Apex. Alien Skin batajja kuyimba mu nkuuka golowooza nti afiirwa nnyo nti kigenda muluma. Abiri mukaga boxing da agenda yimba kibwatule. Mugezeza ko nnyo kulwanyisa abantu baganda bammwe.
Chikwasa nako kubanga golwana ate Patrick mulwana nga goli mu mulwanisa muganda goli mu mukuba yandibadde justice nga yalwana Patrick mulwana nga ya mukuba etuga justice bamunyanko bamunchiga bishi nego muganda we nyini goli mukudda ku kaliyo jiteka kutaka mwagalo kuba kenzo ne bigana basi dali mugezako ne bigana katonda kwataddeko omukono boy nebo janga nebo genda maloko gamoje musamirira boy tegukola tegugwa tuli ba Luganda tubeere kimu gobonateka we yembere ekisirusi kiba music na so yagana tekuleberaawo kujja kuba nabasajja bagamba nti nedda ejja kukula tujja kukuba muziki ba big size bebe cool ba Eddie Kenzo ba Spice Dana ba Shiba Kalungi kitegeera nekati bana batalina nnyimba ba big eye balina beko atake nnyo ne muntu amanye ekyokukola ng'oluyimba aluyina boy tolina wenza musimakukira zejo bless billionaire bonna bimbe mugamba muno simanyanga tubabole bali kibwa tulenga abiri muka ku boxing dogeno babe kigino bera bana Uganda siba kutegeerera bamanye ekyokukola bamanye nti ono amanyi okuyimba ono tamanyi kale big eye wamwe abeko ne wategeka nali nsikira abeko ne watekolengera amaanyi gena bugenze ku YouTube buli omu atadde olimbo olenge speed buli omu kwaddukira ekirungi kisiga kirungi okitegeera byebyo okuba Bob Wine etategera bulunyo kale inti jangu omukulembeze eggwanga wabeera protocol ekyukira ddala era otandikira president nokkirira ekibuuzo n'abalalo bagaanira ddala okwetaba kubanga bali wabe baagaana lindako bali wabe baagaana kwini wa Bungereza bw'aba yina byajaguza abagenyi betuyita baawukanako ne prime minister wa Bungereza nga ayina byakola ki wano kwini ku mbaga ye oba abalangira b'e Bungereza badde bayita bakabaka bokka naye munene abakulembeze abalala gye bali segera kakato gatta bya nnono na byabufuzi segera guli gwali mukolo lindako guli gwali mukolo gwa nnono osegera era abagenyi bonna be bayita abenaalemu gavumenti yonna yandiweddeyo baminisa tulina kidana mu bameka naye jenemuke mukwano gwani gwa Kyabazinga kuva dda era Kyabazinga yakikola ki yakyeyogerera maama Kadaga oyo yempa oyo yalinga ne Kyabazinga omutuufu oyo mumbeda bwogenda kati muyigenge Paris oyo usanga yatudde kuki kubanga alwanye nnyo okulaba nti obusoga bukola ki bamuwa position etamulengeza yayaniriza anti omukolo waliwo abalindoza baagala ogutabula maama kwe kwata omuzindaalo gwali omulayiko nga yemusi yeyagaba abaki kagwe oli omukazi namba emu gwe tolooza nti titeyalina omuntu yandigwe tiyabane tuli wano naye ne basimatuka agagambo namba emu ye nga ali bweru era maama gwe stop there gwe jangu oyogere so she took over the kakati Bob Wine fe Abaganda maama Sylvia yali atukoze ki atukiikiridde teri Muganda mwayirake asinga family ya Mutesa wano oluberyeberye ne vice president waba ku mukolo nga Ssaabasajja Kabaka kwalimbira banyowa ne Mengo protocol sebo tujimenya kubanga vice president yakola ki yasebe okwogera naye nga Ssaabasajja waali yakola ki vice president wamala ati kugamba nti waliwo kakati eyatula komini afuga Iran supreme leader si yasemba okwogera Iran tena president ati kakati waliwo abantu abalina obuyinza nga buviira ddala mu bantu osegera Bishaka owebusobozi yafuna state funeral omusamize gwe goyita omusamize kakati n'olwekyo maama Sylvia waba yaliwo ku mukolo principal atuleke Bob Wine kola ebintu bisatu linda ogwa Nubian tewatulabayo ogwedi mutwe ayina n'abaana Solomon anajja kugwa Solomon eri tebamwagalayo lwaki mwesibe ku mikolo gye batabagala alinda ogwa Butchaman osegera wano ku mukolo gwedi mutwe walabako wamanga tukayana full figure yatwala kadi ya Bob Wine agenda ajibanje full figure
ani mwake full figure abeera yate mu bigambo bya deputy speaker yagamba abantu b'e Busoga ndowooza mulabye abammwe eri Busoga Bobi Wine Muganda abantu babalekeredde kakubulire okuba Bobi Wine etategeera bulunyo wano kale okutegera tovuma yogera kiriwa kyemba tovuma yogera kiriwa kyemba ekigambo kyaga nti omutate nenga